kati bwe tutuuka ku nsonga y'enguudo z'omu Kampala ekibuga kyonna bwe kiba kinaakula olina okwanguyiza abantu entambula ne baba nga obudde bwe bamala ku kkubo nga balinda okutuuka gye bagenda okukolera emirimu gyabwe gye bagenda okusanyukira tebubeera buwanvu kati nga KCCA buno omulimu tugukutte kannabwala nga tukwasiza wamu ne gavumenti yaffe eya wakati kuba ndowooza okimanyi nti etteeka erya KCCA Act ligamba nti tujja kuba managed under the central government. Gavumenti ya wakati erina siteeki nnene nnyo mu kumanaginga ekibuga kino era gavumenti ya wakati mukolagana nayo obulungi yatusobozesa okubanga tu accessinga projects ez'enjawulo ba donors abatuvujjirira ku ssente okusobola okukola ku nguudo. Kati tulinawo project gye tuyita Kampala City Roads Rehabilitation Project. Eyo yo etunuulidde kilomita batogera batya mu Uganda tukiriyo mu Uganda kilomita obuwanvu okay obuwanvu bwa kilomita 69.7 ku nguudo ezo ezikolebwa project eyo gye tuyita Kampala City Road Rehabilitation Project oba gye wandiise mu bufunze nti KRRP nga ffe bwe tukifunza gye tubeera era project eno tegenda just kutunuulira kukola nguudo bulabulabi kolansi ng'ayiseemu erimu components nyingi era bwe tusabira bwe tumala okunyonyola bino tusaba bannakampala babeere bagumiikiriza ekibuga kyaffe kijja kudda mu nteeko. Mu project eno mulimu okukola chorus nga bw'omumanyi nga bwe tukimanyi chorus yaba chorus yes then tugaziye ku nguudo zaffe okusobola okugisa emmotoka eziwerako n'okukola junctions oba junctions bazitawate amasaŋŋanzira ago nga tugakole tusobole okuba nga emmotoka zitambula bulungi. Tugenda kuteekako amataala ga sola ku nguudo ezo mu project eno gye tulina okusobola okuba nga ebibuga byaffe biriko amataala tusobole n'okuba nga twongera ku security ku nguudo zaffe era n'okuba nga gye bayita night economy mu luzungu ebyenfuna by'ekiro nabyo tubyongeremu amaanyi olw'okuba ekibuga kijja kuba kyakayakana era mu project eyo tulinayo program gye bayita non-motorized transport okubanga waliwo transport akozesebwa naye nga si wa bidduka si wa motoka kanjogere mu motoka eyo nga tugenda kubanga tuteekako walkways oba ab'ebigere batambulira tugenda kubanga tukola enguudo nga zo tezivugibwamu kidduka kyonna nga kyetugendereramu okwanguya okugenda zikolawo wano mu Kampala era ogenda zira era weziri ezimu muyina ettaka lyammwe lyaffe kuba tukolera ku nguudo ezo zennyini ezo ziriwo kyoba olaba nti bagiyita rehabilitation kuddaabiriza kuzza obujja oba okuzza obujja kakati nga tusobozesa abantu baffe ku bugendo obumpi ennyo kutambula kitundu kya kilomita lwaki olinya boda lwaki ofuna special hire tambula mukko awo osobole okutuuka gy'olaga so ekyo tugenda kikola mu project eno ate era mu project eno waliwo enguudo nammwe zibulabako ezikolebwa eziri mu project eno waliwo oluguudo lwa Wamala tuloza olumanyi Luwafu Kabega Road Salama Road abadde aluddemuko naye nga abacontractor twabakwatamu ne baba nga badda ku luguudo olwo era mu project eno mutugenda okukola oluguudo lw'ekiteezi abantu abadde babanja myaka mingi yes mwe tugenda odukolera ekiteezi waddi idi kiteezi already abawulire ganya tugyagamba yes nabo era dda bategeeza naye nga twaweereza mu banka okutuwa gye tuyita no objection byonna byaggwa tulinda bulinzi banka tuddamu tuwa no objection tusobole okutandika tusuubira nti wenatuukira mu July bajja kuba balaba ekikolebwa ku luguudo olugendo paka waliyo ekiteezi luliko empeerero lukomawa
bwe luva Empererwe lugenda paka Kiti mu Kiti yes right mu Kiti kilomita zinga mekeza ziri kilomita 9 okay yes July Port Bell Road naye badde eruddemu naye kati etambula yonaita ku Jinja Road naita ku passport office naita eruzira mugoloobi yes era waliwo nezo enguudo endala zolaba 7th Street stretches ezo neziri awo mu industrial area zonna tuzikolera mu project tufunye okuteteeganyizibwamu nga bannakampala mu ntambula olw'enkola y'enguudo naye buli oyagala ekirungi olina okuyitamu kukalubizibwa okutono tusobole okuba nga tweyongerayo amakulu Medi tulinayo ne project endala empya gye twafuna gye bayita Greater Kampala Metropolitan Urban Area Development Program era nayo batuwadde kilomita 7 yes fe batuwadde kilomita mutoto 7 n'ekitundu muzigabanye mu Kampala mu division zonna 5 era twasayininga endagaano enguudo ezigenda okutandika za kilomita 19 n'obutundutundu 8 zezigenda okutandika enguudo ezo abannakampala njagala balindirire nga buli omu amanyi oba oluguudo lwemwe luli mwosanga oluguudo nga Nsambya Estate Road Bemba Cape Villa Road wava muno Kira Road Muganzi Lwazza naye mwali mwe muli Mukalazi Katalema Kyebando Ntake ne Kigobe enguudo ezo zigenda kukolebwa mu project eyo naye era tulinayo esente gavumenti zetuwa nga ffe aba KCCA okwesa tiimu zaffe enkugu mu KCCA zezikola okuziba ebinnya n'okukola ku buguudo obwo buba bufudde nga tebwetaaga nnyo kusima kukola major works obuddaabiriza era mulaba nga tukoze Mabuwa Clement n'okuziba ebinnya bye mbadde mulaba nga tuziba Ampuliza togetako director wa Kampala Capital Authority nategese ensonga zimabano zokka zendiko bw'olaba yawagamba nti ogenda kutunuulira nnyo ky'oyita tackle key challenges including waste management, urban planning, public transport otuusewa n'ekyo nakulaba ng'olayira noyogera bikoze ono jamufuna nabirayira ngenderedde nga munana nkulabaawo era nabitimba awo wentuula nkeberako nendabo bankyali ku mulamwa soke tubimenye waste management ekasasirwa mpuliriza yoyo mu Kampala atuusewa tumuyo ebyo bigo bimanyi sijakuba byakwogera idi naye byali nkulayirako nga nkulaba challenges cause eyo nongazze include cause ki waste management, urban planning, public transportation konze basi ndaba nti kakati bwe tusandika ku ekyo tandikiddeko ekya waste management bisandika mpuliriza waste management yo ensi we yatuuka tetukyasobola kukwata bisaaniiko mu mbeera yaffe oba Oluganda lwatuufu yakinawadda eyokuba nti tutuumaawo ebisasiro ne bikwatamu eyedde eyo netwakuumanga ebisaaniiko tuti yes kati era mu kulayira kwange ekintu kye nali ntegeeza nti tugenda kufunawo enjawulo mu ngeri gye tukwatamu ebisaaniiko bino nga tukozesa methods ez'enjawulo ekisooka wennyini w'okoledde kasasiro oba omugeneratingidde maybe kasasiro generation ya kasasiro n'okumulongoosa kiringa kulya mmere ffenna buli omu alina okukola ki kulya ne bw'osalawo osibeera otuuka n'osibuka naye buli kyokwatako waliwo kyolekawo kati kiba kitegeeza nti omulimu ogw'okulongoosa gwa lubeerera kakati ate buli muntu avunaanyizibwa kasasiro oba tofunye n'ow'ebweru waliwo akuva mu mubiri kati kiba kitegeeza nti okusookera ddala tulina kusookera ku bantu ffe bennyini tutya kasasiro w'omugeneratingidde bwe twagala osobole okuba n'obuvunaanyizibwa kati bwe yasoma oluzungu teka mulungi generating ntera mu Luganda naye ntambule n'okumanya naye bwe mba sikyogedde bulungi ojjakumanyi boze kijja kukutegeeza ensonga ngimanyi naye tekigenda genda mu maaso nakyusa
kati kasasiro w'omukoledde negendeza nnyo ebigambo ng'ebyo w'omukoledde olina okugamba nti mu bino byenkutte kiriwa kyensobola okuteeka wano nekitoonoona butonde kiriwa ekyonoona obutonde era ngenda bikwasaganya ntya byombi osobole okuba nga omwawula fe we tukusangira omukujjako tubenga bwetuba tumutwala naffe gye tumutwala atwanguyira okukola ki okuteekebwayo kasasiro tukisanze nti mu bbanga lino bwe tubadde tusomesa abantu tubasomesezza okwawula kasasiro nga tubasomesa lwaki senga tubanga twongedde ku mutindo gwa kasasiro waffe bingi byetusobola okufunamu era abantu bibagambye nga ffe kyetusomesa abantu nti kakati kasasiro tagenda kuba kintu kyenyinyalwa mu society agenda kuba ekintu kyetujjamu ekintu ekyomugaso gayinza okuba amasanyalaze gayinza okuba okolamu ekintu ekipya gayinza okuba okolamu nakavundira kubanga ebigimusa bw'otunuulira ensi yaffe Uganda ebitundutundu 67 genda maaso ku 10 bali mu byabulimi wano Katikkiro abadde atukubiriza okulima emmwanyi naye mwanyi terimba ebigimusa byonna tubigula buguzi kuva bweru naye ate nga ebibikola tubirina wano tusobikola ntutya ku mwanyi Katikkiro zatugamba okulima ate nga kasasiro waffe oyo mwennyini yasobola okuvaamu ebintu ebimu byebi so bwe tuyambibwa wano wennyini omuntu kinnoomu bwe tuba tumwawudde kijja kutubeera kyangu okufuna abo abamulongoosa okumugyamu ebigimusa n'abatwala okubanga bakolamu ebintu ebirala ebyolooza tetwetaaga kusomesebwa tusomesi tubitegeere era ebintu obyogerawo ngule program tusomesa abantu tusomesa abantu programu yo twatandisa ogikola era ndowooza mu myezi nga 2 emabega bw'oba obadde kiini obadde owulira programu gye tuyita weeyonje era nga twasalawo olw'okuba nasuubiza abantu nga ate nina okubalaga nti ekintu tulina kikola mu bwangu twasalawo buli lwa 6 tubeera eyo wansi mu bantu mu magombola ag'enjawulo nga tubasomesa nga tukola nabo bategeere nti kino si kyenyinyalwa buli omu alina okulongoosa waabeera nange mwenyini neekwatiramu kubeera bwe mbeera ewaka nze neerongooseza kakati netusomesa abantu naye nga bw'ogambye kyetaaga okwongera awareness abantu bamanyi tukozese zino radio ng'eno eddoboozi erituuka ewala ennyo abantu basobole okuba nga bategeere tujja kyongeramu ku maanyi ekirala ku kasasiro bwe tumutwala tetugenda nga sinakuwulira gye tumutwala kuba abantu bayinza omubba tugambye bayinza omutwalako kati eyo gye tumutwala nayo tugenda kukolayo eddongoosero zo kuba Katonda yatuyambye gavumenti netukwatirako netufuna ettaka so tugenda kukolayo eddongooserezo okubanga ebintu tetubituuma butuumyawo tuddemu ate kyetwalaba ekiteezi bigenda kubanga bikolebwako tujjemu ebyo tusobola okuddamu okukozesa tujjemu bye tujjamu nakavundira tusigaze ekyo ekitono kye tusobola okubeera nakyo ku landfill era kyensembyayo ku kasasiro nga nkubiriza bannakampala nti mukozese nnyo ensonga zino 3 ekisooka bw'ofuna kasasiro gwokoze awo mu kyonna kyokoze fuba nnyo okubanga mu birowoozo byoteekamu okuba nti nina okukendeeza kesisi ekyenona wano okutwala kuba ne bwe tunaagula eka 1000 zijja kukola ki zijja kujjula ate ng'ebintu ebimu osobola okubikozesa osobola okukendeeza naawe n'ofunamu lwaki ogenda ku supermarket bwogenda n'ogula akaveera k'oteekamu ebikapu byawe ye bw'ofuna akaveera akamu tekavunda lwaki okakozesa mwezi sente mmeka z'ospeninga z'ogaba kyogenda osuula so tukendeeze bye tusuula tuggyemu ebyo tusobola okuddamu okukozesa ebivunda tubyawule ababyagala babitwale nina abakyala eyo gyempita eyo nga tukola kasasiro obalaba balonda obucupa
bozo obuvera ne bakugamba nze abunona wano ajja lwakusatu kati ekyo naffe tusobola kikola ku maduuka gaffe abantu ne bamanya nti awo nzijawo ebitavunda wano nzijawo ebivunda olwedde abantu bewandiisizza gye tuli abaagala okutwala plastics rubber biki kati bwe tutegeera nti abantu ekintu kino bakijjumbidde tuba tubabuulira gye balaga era mukulayirako osimanyi nga tukomawo olwobudde mukulayirako wayogera ku kigambo ekikolagana urban planning ekyo wali otegeeza ki urban planning nali ntegeeza kuteekateeka kibuga kyaffe kino teekateeka tolekyo era ekyanjogeza ku nsonga ya urban planning ekibuga kye nayingiramu nali nakisomako nga nkitegeera era nga kye nali nzijamu paati esinga nali nkisomyeko nga nkitegeera nentegeera for example kale mu urban planning nga obuzibu obulimu kwe kuba nti ekibuga kyali tekirina gye tuyita plan ey'enkalakkalira ekwata ku kibuga kyonna oba physical development plan esobola okugamba nti gwe mukulu mmedi bw'oba oyagala okugula ettaka wano mu Kampala ng'olina ssente zo olina kyoyagala okukola kati ku ssaawa eno bwe nkubuuza bw'oba oyagala okugula ettaka oteekeko essomero ogendawo tomanyi school hub weeri tomanyi hospital hub weeri tomanyi wosobola kuteeka bbaala naye bw'ogula gwe naawe okusinziira ku ssente zo ogamba bugambi nguze wano njagala teekawo kino nga ekyo tekyaliwo muki mu bulambulukufu kati mu urban planning nga njagala tutegeke ekibuga tubeere ne plan eyo tutegeere nti bw'obeera ekkololo bino bye bibeerayo omanyi nti ekkolo waliyo bino ogenda enakawa waliyo bino sijja teekawo petrol station sijja tuuza wano bbaala sijja teeka loogi kumpi na ssomero ebintu ebikwatagana bwe buli kyoyagala omanya gyekiri ekigo mu planning yes kiba mu urban planning yes kati ate bw'obeera nakyo kikugasa kitya mwe ba investor abalina ku ssente kigaidinga bye mwagala okukola mu kibuga bw'obeera ne ssente zo omanyi kyosobola okukola mu kibuga ekyokubiri ku sayidi yange ey'abakozi bange kijjawo okuba nti omukozi physical planner yayina obuyinza obwenkomeredde okusalawo ku kikyajja okuba nga akukkiriza okukola oba nga takukkiriza nekireetamu obuzibu obw'okuba nti abantu abamu bajja genda bagulirire ebintu ebitasaanidde bibeere mu kifo so plan eyo bwebeerawo ebyo biba biweddewo mpuliriza eddoboozi ly'owulira atwegattako executive director ekibuga Kampala tuli butereevu ku nsonga ezitulumu twaze ku nsonga y'embeera z'enguudo twogedde ngenzi mukulayira kwenalaba agambye ekiba kibe zikigenda okukola wano nja kutereeza ebintu bingi oyogera ensonga era zizazogedde kweyogera urban planning waste management tulina era ensonga tufunye omukisa tukiyita public transportation entambula mu kibuga oba mu kibuga nobanga ali mu kyalo awali entono gyayingira wanowono gyayita onadde eno eyo enteekateeka mugiina ku lupapula idi Sharifa katugere tutereevu ku public transportation bwekinyolekwa gwe mukugu enteekateeka y'okukwasaganya ensonga z'entambula mu Kampala tuzirina era ezimu mpandiike nazisangawo naye ezimu tuziwandiika kati nga mu nteekateeka ezo mwe muli okuba nti bwe tukola enguudo ekisooka surface gy'otambulirako ejja kuba smooth oba bakiyita batya bwebeera smooth gobimanyi redi omuseetwe gubeera museetwe lwe gubeera omuseetwe otwala obudde butono nnyo ku kkubo ng'otambula kuba oyambulira okutambula ekyo kimu naye n'okuba nti abantu baffe basobola okuba nga obudde bwe bamala nga balinda ku luguudo bukendeezebwa tugenze ne tukwesa enkola ya kalimagezi digital era nali nakasindika ttiimu yange e Japan okulaba nga basoma engeri gye basobola
okucontrollingamu traffic lights ebitaala mulabye tukola junctions ebitundu ebyenjawulo ziringa 20 kweyongera waggulu kati bwe tunaba tutaddewo ebitaala tetujja kwetaaga muntu kutandika kuyimirirawo kububa mukono bwagusa bwakola bwati oba abantu okutandika okubanga motoka zeyitamu tujja kubeera ku control center made in ekiseera kinaba kituuse nja gikulambuzaako ku KCCA nga tusobola abakugu baffe basobola okubeeraawo ne balaba entambula y'emmotoka ne bawa abakozesa enguudo ezo baabavuzi information mu kaseera nti kati ku lwenti nga kikutte muyite wano wano kikutte muyite wano saawa wezinatuukira weziti kugenda ku northern bypass kujja kuba sikwangu ekyo kyonna kigenda kubeera wali mu traffic control center gye tukoze ekirala olwamuli tubafuna tutya ffe abatambula ffe abannakibuga tufuna tutya mu traffic control tudde nze kimanya atya ava kiwatule mujja Kampala mujja kulaba messages ku masimu gammwe mugalina nedda bw'obeera ku social media byonna byetuweereza bikutuukako tulina social media platforms tetwetaaga kubeera na simu yo tulina dedicated team eya communication tuusa amawulire buli kiseera ate era ne mu control center omwo tulina abantu bebacoordinatinga nabo omuntu yena wanaabaali ajja mugamba nti bwoba ogenda kiwaatule tojja era ekyo bati n'alya jamu mungi kozesa oluguudo lwote luliko ki lutambula mwengambira ebirawa tulabira wali ku control center yaffe kyekyewawa mawulira tulina ebyuma bikiri magezi bimwalese yes era tujja kulambuza nga ekiseera kituusebirontinga bona ababuulira ekiri public transport tulina ekitawanya kyabannaffe ababodaboda tulina bannaffe abatakisi besinako mutawana naye obulamu babukalubya bodaboda batuyingiramu bati fetuva eno batuvuma ebigambo ebinene abatakisi basanga wayimiridde eŋŋombe bwotambule naye gyetubeera naye bino mugenda bikola mutya okupaakinga bannaffe ababodaboda mikwano gyange bayiteeno tukyali ku public transport ekituufu ekyo idi abantu awesuubi abantu si kuba busuubi naye era bino ebintu bajja kuba babiraba bodaboda olwene twatandise okuzoganizinga era abakulembeze baabwe n'abasinkanye nembabulira programu yange neya KCCA gye tulina ku nsonga za bodaboda netubabuulira nabo ate nga babadde bawulira public outcry by the way n'abazikozesa bennyini nabo bakaaba kati nga kyetutandikiddeko kwe kusobola okugazetinga stages wayi balina okubeera okukendeeza ku bungi baboda okubeera mu kitundu ekimu nga bali idle ate tebalina bakasitoma n'okuba nti bapaakinga buli wamu kati ekirala kwe kubawandiisa bonna mulina enteekateeka kuwandiisa babodaboda bonna already erimu okuwandiisa kugenda mu maaso mulina enteekateeka yokuteekawo stages tumanyi webapaakinga yes nga gwe buukirira ku taxi park n'ogamba ngenda kulinnya taxi ekifo ky'abantu okulinnya y'entebe nti ngisanga wano bano balubyanza abaabo tetubaagala babe basinza okuleeta ki banaalya ki basajja nedda bajja kulya oba bajja kubeera ku ki bajja kubeera ku stages zaabwe bajja kubeera ku stages zaabwe kubeera n'abatakisi ababeera mu paaka balya naye ekyo tugenda kikolera wamu nabo twatandise dde okolagana n'obukulembeze bwabwe okusobola okutereeza ebyo ebyo tubyogera bannaffe ministry ya works yaleese etteeka express penalty era nayerumba nnyo ababoda basibuka fena avuga ebidduka bodaboda nabe bakubye okungana na sekini okubye okungana nga bayomba era kale nali waliwo emisana n'ekiro ffe temutufaako idi kino kitegeeza kikuba kiri mu public transport mulaye ndere katonda wamala mukwano gwenga nalina byayogera bingi express penalty kyeki express penalty ekisooka si mpya mu Uganda
si mpya oyinza okuba obadde ogobera ate nga nawe kyakutuukakoko naye nga wakyerabira ebyo obadde obiraba mostly ku private cars police yali yakitandikako bakuyimiriza nga okoze ensobi ku luguudo ne bakuwerawo risiiti osobole okukolaki okuba ng'osasula naye gavumenti oba baregulata ki ekibatuusaawo batuuse ku ekyo ensi eringeteri yaffe ate ku mitwalo 2 ku mitwalo 6 baba omanyi lwaki esente baziwanika bwe bati lwaki baziwanise bati osobole okuba omwegendereza gwe yandikoze ensobi eyo okutta ekiroole oba okutta taxi opaakinze wotalina kukola ki kupaakinga ate nga naawe okimanyi tewali paaka kakati obutaddamu kukola kintu ekyo balina okuwa fine eyo naawe gy'onaawulira nga nene nnyo gy'oli obeere mwegendereza mu kintu ekyo kati ate nze awo nandibadde sinsuubira nnyo affe kukaayana ku penalties ezo kyembadde nsuubira muntu kugamba nti ngenda kubeera mwegendereza obutakola nsobi kuntanza awo wenyini mbagirawo kuntanza mbagirawo kubanga kati eno process simanyi genda mu kooti simanyi biki ne kooti nazo tezirina amakomera tegalina nemutwadde ebbanga ssaawa 72 zokka obe ng'osasudde ssaawa 72 anti kati mmedi ne bwonaamuwa omwaka era gwe kenyini gwajja okumbuuza hajati lwakizipakinga wano nziraba wano system volongoto wabimbuuza luli kakati abantu baffe tulina bagamba bugambi nti ezo emisango egyo gyonna egyabagibwa muteekera kugenda mu kooti beera mwegendereza tosemberera tobikola n'obutale bulala bungi kati kirabika kibeera kinene obutale idi mulina ki nteekata gye mulina mukulu medi neyanziza ekibuuzo ekyo ffe obutale kyekimu ku kintu kyetuteekako nnyo amaanyi nga KCCA ensonga y'obutale giweeko nnyo idi lwaki abantu baffe abasinga abakolera mu Kampala tebali mu ofiisi ate era tebali mu arcade ezo spaces ng'obutale ze tukozesanga nasale okufuna abagagga bolabako kati era bw'ogenda mu byafaayo bya bavudde mu butale natundanga nekiresi nalanga bwenti naye naafuna nakola ki n'adagawala n'afuuka kyafuuse kati abantu abo ffe tumanyi nti bakulu nnyo mu nkulaakulana y'ekibuga era obutale buno tubukutteko okuba nga tubutereeza mu kusookera ddala twatandika nako bakatwalanga katale twatandika ne Stay Abattoir ogimanyi Stay Abattoir enyama gyeva mweva naye nga tubutereeza kusinziira ku ki tutereeza obutale okusinziira ku tteeka erya Market Act eryatandika mu 2023 etteeka eryo litugamba nti buli musuubuzi ali mu katale alina okuwandiisibwa tumutegeere olw'ensonga ez'enjawulo okumupulaningira okumukolera enteekateeka era mu maaso anja kuwulira enteekateeka zetulina mu offing zetugenda okukolera abamutale ekirala security ye ekirala n'akatale okakuuma nga omuntu asobola okukayingiramu bw'ayagala okugula ekintu era n'ofuluma nga teweesittadde by'osanzeeyo kati twatandika obutale buno tukwata kamu ku kamu okubanga tuwandiika ababukoleramu obudde lwaki tubawandiika bwe tumala etteeka litugamba nti balandiroodi abaalinga mu butale ndowooza olwajjukira nti eno sawuli yaako bano be bannannyini bano be bannannyini abyo byonna gavumenti yabikola ki yabijjawo obutale nebuza mu mikono ewakisekkawo ne bannannyini mondi ali bannannyini wangi bali mu butale kati byavaawo ng'etteeka lino lifulumye obuyinza ne budda mu KCCA nga wakati wa KCCA n'omusuubuzi ali mu katale tewali gigi
era nga abantu abalina okutukwasaganya n'abasuubuzi be bakulembeze abasuubuzi bennyini be beerondedde naye abakulembeze abo si bakola kakiiko ate nabo bafuuke balandiroodi abapya mu katale within the katale. Kati nga bwe tumala okuwandiisa abasuubuzi bano waliwo ze tuyita department okusinziira ku kintu ekikolebwa mu katale ako. Kati katwale ekyokulabirako bw'ogenda mu Ebusega gy'oyogedde tulinayo ab'ebyennyanja tulinayo ab'emmere tulinayo aba retail tulinayo ab'engoye. Kati ebyo byonna ebitundibwa mu katale ako bifoominga ze tuyita departments. Bwe tugenda mu Lufula tulinayo ab'ebyenda ab'enkoko ab'embuzi ab'ente ezo zonna zifuuka ki departments. Kati abo ne balonda bakulembeze baabwe abakolagana ne gwe tuyita market administrator kuba gwe bakazaako erya master abeera mu katale nga mukozi wa KCCA okusobola okukola ku nsonga ez'enjawulo obuyonjo security mu katale n'okubanga abasuubuzi bali protected ku ekyo kyonna ekyandibadde kibatuukako nga tebalina we beekubirira mulanga. Idi ab'omu butale balonda obukulembeze bwabwe mu mulimu engoberera kinga bakama baabwe ndaba nnyo eyo mugufula ekyo batoyogera bataata gundi ate saakugera manya gabikwamanya kati abali mu butale balonda obukulembeze bwabwe omulimu gwe mugoberera kigwe ne banno Idi kati abali mu butale balonda obukulembeze bwabwe balonda obukulembeze tulina ekintu kye twagala abakozi baffe kuyingiramu obutale obwo obulaba abantu bwe babeeramu ne bakoleramu bafuuka nga famire ne batandika okubanga waliyo ebintu bo bennyini bye beekolamu omulimu ng'ate ffe nga KCCA tetulina biyingiramu kati nga ebintu bye bayita bakikazaako kya welfare kuziikagana kati ffe ebyo tetujja kukola ki biyingira mu society yonna engunjufu ebeera n'enteekateeka ng'ezo balina beesolooza mu ssente beesoloozamu obusente bwabwe ne batereka okweyamba ng'abantu kati saagala KCC hajati awo sikwatawo tumanyi minisita Misa Kabanda ffe yatumanyi kwakanzi katono musimbye omuddo wano mutuganya kutambulira mu muddo guyitamu mutukwata mwana kibuga kirabike bulungi okyogerako kiiti ntumaliza neyanza nnyo mukulumedi gwobadde omanja nje nalayira muli okulaba ngaekibuga kirabika bulungi tugezaako okulaba nti tubawa amateeka amapya agali mu Kampala okunyweza endabika y'ekibuga abatambulira mu muddo n'okumasa ebisaanyigo nyongera okukkaatiriza reediyo yaffe eno nti bannaye temulinnya mu muddo temutambulira mu muddo ogwo buli omu abeera ekkalabalaba wa munne kubanga tuvunaanyizibwa kyenkanyi ku bulungi bw'ekibuga ku buyonjo bw'ekibuga temumansa kasasiro si kya bugunjufu okumansa kasasiro tax si lita bill si dust bill kubanga abatakisi baŋŋamba kakati abantu babeeka n'obuveera ne balinnya ne babulekera muki mu mmotoka ekibuga nyongera okuddamu nti obuyonjo bwakyo obulungi bwakyo buvunaanyizibwa baffe ffenna era ttiimu zaffe ez'enforcement kweziri ku makubo kweziri ku makubo era n'abamu tubasimbisizza omuddo bwetusanga nga tusimba n'olinnyawo tusimba naffe olunaku bwempitawo nga nja kulinnya mangu taxi nizitumise nempitawo taxi endeka era bwe tukukwata tukuyimiriza waliwo ejjuliza omwami bamuleeta yali asala kugenda kuyiwa ikola bibuuzo n'alinnya mu muddo yanguwe ne bamuleeta naaba nayengenda kukola bibuuzo ntya ntibeera mugunjufu tolinnya muki mu muddo amateeka ago mwegali amateeka wegali twagala ekibuga ekirungi